pakati inetuuse ne mangere ne sinema y'omulembe saagala gisubwe D1 sinema neki abatunzi ba firimu n'abazogerera hano mu Kampala nga bakulembeddwamu omwogezi wa firimu Matovu Merismats amanyiddwa nga VJ Junior batisiza nga bagenda okwekunga mu ofisi y'akakiiko akavunaanyizibwa kubeerezebwa ku mpewo aka UCC bazinga n'akakulira Godfrey Mutabazi abannyonnyola ensonga ye basinziira ku kwagala okwaga omulimu gwabwe nga basaako obukwakulizo. Ffe kye tusaba kino ekintu kimu kyokka batuleke tukwasaganye emirimu gyaffe. Kutegeera bagamba nti simanyi bayita mbiteeke biteeke ebyawandiikibwa ddi bye baagala okuyita mugezaako okubanga bakinya abalenzi oba okumuka. Tugenda kwemobilizinga bonna abalenzi abali mu sinema mu ggwanga tujje ku UCC tukubuze Mr. Mutabazi kiki kyotwagaza bana basangibwa ku Zay Plaza mu Kampala obwedda batula obufufu nga bali mu kutya ennaku 8 zabaweereddwa ntono nnyo nga kibaite kyetagisa mu kiseera kino kubanga bawalira bategeeza ku nsonga eno. Kyogamba omuntu alina kapito w'emitwalo 2 ng'akwate kuba agenda baseesalinga sinema bate bagisclassifying ku mitwalo 15 nga yayiyako nusu 10. Bano bagamba nti baagala basooke basomesebwe kubanga omulimu gwabwe gujjuddemu abantu abatasoma basoba mu mitwalo 10 abali ku mulimu ogwo ng'okusigira ddala bavubuka. Tatusikanangako talina kye yali akoze ye yanyisa buyisa kibaluwa kyokka bwe baddeyo ne bagamba nti baseesitalizinga abantu babasomesa ku nsonga gye baliko tebabasomesa ku nsonga gye baliko. Bw'abanga yasobola okusindika ekibaluwa kye kyasindika mu baana lwaki yasobola sindika kibasomesa. Bongerako nti firimu ze batunda okusinga z'ebweru etteeka lino lyetaaga okukola nga batandikira kuzizanyibwa bannayuganda kubanga bo ababeeru bakimanyi bulungi ti firimu bazookesamu ate bakirinako buzibu. Bano basebayamibwe ng'ekizimba tekinnasamba ddagala. Firimu ngeza wano zisooke zifune empapula balyoke batunulira ekintu ekyawala. Tulina okuweerera abaana baffe ffe tubaweerera balina okusoma sawa za kunonya school fees and tuition ffenna tulina okuweerezaawo olikoba abantu okoba omuntu omu mulimu naye nga tetulina betulabirira nga musanvu kati bo bagenda kulyawa jangu otunnyonnyole otugambe mukole bwe muti ne bwe muti naye nga twatugobye mu mulimu. Nsamba Quriash yakusakidde guli ku Bukedde TV. Nga baleeta ezo zokka omuntu alaba ku firimu n'okya mu kano ge tunulira dabo basikoloke